Amasasi gali mu kunyoka ekitebe kya NUP. Amasasi gali mu kunyoka mu kitebe kya NUP. Semba bulesi wano. Mwe mugende semba bulesi. Mugende kalonzi. Good afternoon, Madam Chairperson and the entire committee at large. My name is Richard Mwonge, a resident of Mukuwandisa, Maya Chengira Town Council. I'm here to submit my expression of forms of interest form for the general elections of 2026 as a councillor for LC5 representing Maya, Naziga and Katereke in Wakiso district. Please, thank you, sir.
Please organize your papers very well. There must be a membership card, a national ID, those photocopies should be attached, the expression of interest form, and an application. Please ensure that you have all those things. Vai baba, senior. Saskem. Kati bakwata batya abana. Gwe senior, makanika. Soko veyo. Ayo bakubira ki? Bageze munda, okitegeera. Omusajja yazze mirembe ayagala kugenda. Bageze munda, babalumye bula mu kikomera. Lwakwata munda. Gwe bayo nagwe, gwe nyabo bayo. Wa polisi yagirimu. Agivuga ate agitwala wa? Wa polisi yagiwambye. Agitwala wa? Agiwambye. Musajja vayo. Agiwambye. Baba bamusemu lwa mpaka. Ate gwe bana yagivuga ngoli wabadde agivuga. Katenja olero. Ninga bagitwala wa? Oli ku Shalom Television Uganda, Dr. Enzyme Zenkwedeza. Basagala badde okulina abantu mwana. Vayo musajja vayo. Musajja vayo nawe. Vayo. Oli ku Shalom Television Uganda. Boy, ngabadde kumpi. Babadde basetidde byanga bali wange. Bali wandege bali akumpi. Submitted, but I'm also bringing to you the different copies. Right away, I'm from UNEP, and I've got a verified copy of the USCE and UCE certificate from UNEP dated 28th May 2025. UNEP could only give me one copy to the EC of the Electoral Commission of Uganda, and it couldn't give me another copy to the EC of NUP. I beg to submit the different documents, and I want to thank you. Yeah, please go ahead and submit the documents. We shall look at the originals, then our copies. Allow me to first give you the key documents, the originals, verified dated 2025. So much as I have the ones of 2020, but the ones I have right now, yes, because as per UNEP requirement, PC's requirement, which needs to have at each and every city, and those are the originals. With me are other originals, so that when I start submitting copies, at least you should have each and every originals. The original copy of Uganda's Erinnya Nzebet Efonalwima, woman MP wa Wakiso District, Shadow Minister wa Local Government mu ggwanga lino, ate era nfuza Vice Chairperson owa NUP Parliamentary nteekemu okusaba kwange okubanga nze nkwata umbrella, nze mbakwata card okubanga ntwala abakyala ba Wakiso mu Parliament, nga nze mba nkiikirira abakyala, nze mba mbeera omukiise omukyala. Oh, just a minute, can't you? Which face you better let me repeat. Erinnya Nzebet Efonalwima, woman MP wa Wakiso District, Shadow Minister wa Local Government, ate era nze Vice Chairperson owa NUP Parliamentary Caucus. Nzize olunaku lwaleero wano ku Kavule ne nteekamu empapula zange okusaba mbe nga nze nkwata kaadi okubanga nesimbawo ng'omukiise omukyala
owa Wakiso district mu parliament ya Uganda eddoboozi ly'abanna Wakiso likyetaagibwa nnyo era nina wendituusiza naye tekinnagwa n'olwekyo nsaba banna Wakiso nsaba NUP benga eneesiganga mwetaddemu okusaba n'okola message nga bwetambula teringukidda ate oyogera message mulaga gwe NUP leero tuzza olwaleero wano mu NUP headquarters okuba nga tuteekamu empapula zaffe okusaba kaadi ya NUP era nzirewo nyimirire ku bubaka bwa parliament ku kaadi ya NUP kyekituleese era mumwagalamuze okuteekayo tubale tumanyi mwamumaze Madam Chair, together with the committee, I am Mivule Emmanuel, a resident of Unamoyango Central Cell, Unamaya Division, Makindi Sabagawa Municipality, Wakiso District. I'm here to bring back to submitting my papers of expression of interest form as the district council for Mutondo. Wanirira okudda mu kifo kya Dr. Mukuwandisa mu Wakiso District nga district chairperson era nsaba obuwagizi obuntwala mu kifo ekyo olw'ensonga si nnyingi nnyo ennyingi mwe muzirina ng'abantu abali mu Wakiso kubanga sisobola kukola manifesto nga simaze okulaba bitundu byonna nga bifaanana okujjako nze kimanyi kiri kimu nti Wakiso District yesinga okuwa omusolo mu Uganda. Wakiso District yesinga okuba n'abantu mu Uganda. Wakiso District yesinga okuba mujjamu z'emmotoka mu Uganda. Wakiso District yesinga okubaamu enguudo embi mu Uganda. So ebyo byonna bw'ona obigatta ndowooza bwe tunaakwataganyiza wamu mu buli ngeri omulimu gwe nakola mu Makindye Ssaabagabo municipal kati nenguleeta ate ku district emyaka 5 gye ngenda okubeerayo ejja kubanga ate kyalina mutaano eddawe kati era bannange bebalisangira awo ate ne tweyongerayo. Waliwo ebibuuzo ebiyinza okumbuuzibwa mu Luzungu? Okay, I am Sempala Kigozi Emmanuel Sajjalyabene and I was the former member of parliament for Makindye Ssaabagabo municipality. I am contesting for the chairperson of Wakiso district and I have submitted my papers to the National Media Platform for the expression of interest, and I'm very sure that by all standards I will.